Yes, omulabe waffe wa MRU TV ne Press Times tukwaniriza nate mu program ene nganzi the World Scope mutukuletera ebintu ebyenjawulo kwegamba tugeza kusunsulira ensonga ne tuzimulungula okusobola okulaba nti tuzikutuusaako. So omulabe waffe webale kwekumirako tubebaza okubanga mutuninga mu sharinga mu subscribinga ku channel yaffe eno binyo betubaletedde nze kana kulya Peter ne munange Yosefu tuba tuyingiddewo. Yosefu onako olejjo wawulira bye twayogerako so onako olejjo wiiki ewedde era bali lwa mukaaga twatula waneno ne tu suggest ne tutebereza nti Biden yali ajja kuwangula era nga bwe kyali era senyeni kola akawongeza kolo ne balangirira nti Biden yali akoze eki era wiiki eyo twayogerako nti nno ensonga ezawanguza Biden era ne tuzibulira abantu tugenza okujja ku site onako olwaleero nga Trump ye yagaana okukiriza yagaana okukiriza era yagamba ebyava mu kulonda tabikola ki tabikiriza Trump okugaana nga ogenda okuyanjulira abantu Trump okugaana kiteeka wa Amerika ne demokrasia mu ggwanga eryo. Weewaawo webale nnyo munnange kana kulya Peter balabi baffe aba MRU TV mbalamusaako nembebaza okubeera nti nno mugoberera University y'Obwakabaka mugoberera MRU TV nti ate era mulina obuvunaanyizibwa okwagala okumanya ebibeera bigenda mu maaso mu nsi. Mpozi lwaki ngamba nti nno muli bavunaanyizibwa kwe kubeera nti nno ennaku zino osanga abantu nga bangi nga bagamba ti nemmwe muli balugezigezi muyina ewammwe nayewammwe wali ebyobufuzi newammwe tewanaterera ne mugenda muwalampa ebirala kati ne batakimanya nti ensi kiringa kyalo nti ebifo wa muliraanwa ebifo wa muliraanwa bibeera bikulu. Amerika eteekamu ensimbi nnyingi ekyokulabirako etuwa obuyambi bungi ne agowa nagiwulidde agowa American Growth Opportunity Act agowa tutwala ebintu bingi nga tebiriko na musolo n'omukisa tetunagukozesa na bulungi. Amerika wakuza nnyo entalo esobola okuwakula olutalo aye ne lubalekamu kati ng'olwe Somalia terwali lutalo lwaffe Amerika yalutandika kyokka kati ate ffe abalulimu wadde abajasi baffe bakolerayo ensimbi. N'olwekyo omuntu omulala byakola gwe byotalooza nti oli bw'aba akola ebintu byakola eri ggwe wano tebikkosa oluusi ogenda okusanga bikkosezza. Kati ekibuzo ky'obuuzizza Trump engeri gye yayanukula oba engeri gye yeeyisizaamu okuva lwe baalangirira nti akalulu kamumezze okutuuka olunaku olwaleero wa wekireka ekifaananyi ne demokrasiya ya Amerika. Nja kusooka okugamba nti okuva Trump lwe bakolinga bakiyita amawulire mu Amerika bakiyita calling the election MRU TV kwegamba nti ffe tubabuulidde gundi awangudde. Abantu abasingira waliwo abadde beebuuza nti naye Amerika terina kakiiko ka byakulonda twabategeeza luli nti waliyo bukiiko bw'okulonda obw'amasaza tewaliyo kakiiko ka ggwanga lyonna buli ssaza litegeka okulonda ewaabwe. Kakati okuva olwo lwe bakolinga election oluvannyuma lw'okubeera nti Biden yawangula kasita yamala okuwangula Pennsylvania nga Pennsylvania eyina electoral votes 2 kakati kasita yaziwangula yaweza obululu 209 n'abeera nga yali ayise n'abeera nga yali ayiseeko ku 207. Kakati bwe yamala okwangula ne balangirira okuva olwo Trump abadde tayogerangako eri ggwanga oba abadde tannalabika akatono k'abadde alabika nga bamulaba bulabi yalole yagenda ku mukolo gye bayita Veterans Day babeera bajjukira abalwanyi baabwe abaafiira mu ntalo n'abajjaasi abalala abasaavinze. Yalabikako ku mukolo gubeera gwa gavumenti ne teyayogera yalabika bulabi si kamera ne zimulaga ne bamulaga nga atambula jjukira n'abeekalakaasi we twogerera White House amaka g'obwa president
nga n'akalulu tekannalangirirwa bali bavuddeyo okwekala bali beeyiye mu kwekalakasa era aba secret service bali bakyetegekera ne bateekawo ne baazimba ekisenge si kisenge nti ky'amataffaali naye balina zimatiyo ze bakozesa basobola okuleeta bi cardboard obyaguma kati nga tosobola nakulengerayo bano abandyagadde okukanyugayo ebintu nga tosobola kati ekyo kisenge kye baazimba abeekalakasi kyonna bakijjuza ebigambo ebigambo nga tosobola nakisuubira nti nno era agamba wange eddembe lyabwe kyosanga kyogamba president kyonna kijjudde ebigambo oba omuvumi oba ogeze twakoowa fuluma oluddewo n'okufuluma biki tukuwandukuludde tukugobye ku mulimu byonna biri okwo ku kisenge kakati okuvula abadde tayogeranga n'olunaku olwaleero ayogeddeko eri eggwanga mu kwogera okubadde kugenderedde okulambika wawe batuuso bawe bayimiridde mu kulwanyisa ekirwadde kya covid nga mu kwogera kuno alinga asiinyizaako nti yandibanga mu mutwe gwe mwekiri nti nno yawanguddwa kubanga ekibaddewo abadde tumulaba ku Twitter ng'akanya kuwoza bakalumu akabba rigged American democracy is at risk kati nga byonna ebintu byakola ng'akulagako nti ekyagenda maaso tekyali kituufu kati balina ebintu ebyenjawulo ebyamateeka jjukira nno abadde yagaana okweyama oba alikkiriza nti awanguddwa oba aliwaayo obuyinza kati ng'abantu balinza okulaba era abantu bangi nga beebuuza nti kakati bw'abanga agaanidde mbuyinza ki ekibaawo kituufu banaamukwata naye nina omu ku mutundizi gwe mbadde nsoma omu ku batunyi ebyobufuzi bya Amerika ng'agamba nti Trump nga bw'amumanyi obutiitiizi singa ageza n'alemera mu ntebe omuzungu akiyita tantamount kibeera kyenkanankana n'okuwamba obuyinza ekku nategeeza nti bw'akola ku ebintu bibiri ebibeera bimulindiridde ekkomera oba okufa kuba tebabisaagiramu basobola n'okukuba essasi mu kavuyo ako okufa kutya nnyo kyokka ate n'ekkomera aliki kanaagamba nti ekyo tekirina tweraliikiriza yajja kwesotinga yekka olunaku bwe lunaatuuka ajja kgenda oba omulabe ffe yandibadde asuubira nti nno wandibaddewo engeri yonna nti oba secret service FBI bo kasita bamala okulonda nti president elect gwe ne boogaana wandibaddewo oba system nga ye erwadde eri automatic ne boogaana era talina ngeri gyakigaana era tulinza okulaba oba alijja ku mukolo gw'okulayira kuba ne Obama disaidi ya Obama yanyiiga nnyo tosobola kitegeera gwe nga Obama okukwasa omusajja obuyinza amaze emyaka jojo nejo bwa president ng'atambuza ekibozibozi ntoli mu Amerika kitegeera Obama ne yali ayinza okuzeeka tulinza okulaba anaazira kati ekimu ku kyakoze yalagira bamuyita Director of General Services omanyi waliwo emirimu egibeerawo omuntu asobola okubeera n'omulimu nga guli awo tewali agulabawo naye ekiseera kyagoba gutuuka lwemutegeera nti no bulijjo omuntu oyo wa mugaso okitegeera nga gwe Peter bayinza okubeera awo nga tewali akulaba nga otugambe oba vice chancellor yenna nga tawukuuliranga nako nti studio manager ebiki kati corona n'atuuka nga abaana balina kusomera ku ki balina kusomera ku video online kati ne bagamba nti Peter nti ate Peter yani nti ate watali waliwo ekiyinza okugenda mu maaso kakati ebiwe biti kati waliwo gwe bayita Director of General Services ka Director of General Services ndooza yandibadde nga logistics oba yalagira nti ono baweebwe kino zino ensimbi ziweebwe gundi kakati oyo yalina okusayininga okuteekako omukono ebintu byonna ebirina okuweebwa kampu ya Biden kubanga yandibadde olwaliro bamuwadde olwaliro yandibadde alina space mu White House wamala okulonda oba ne space bandibadde bamuwa space ne ttiimu y'okutandika okwetegeka mutandika okujja kompyuta ne mutandika ebintu ebimu bikyusangayo mugenda obyagala software okitegeera kati bwe kyandibadde Director of General Services yagaanye yeekwasa nti okutuuka nga
emisango gya kooti giweddewo Biden n'akakasibwa. Kati obuzibu Director of General Services Trump ye yamulonda. Kubanga Trump bwe yajja nga bw'omulaba obwongo bwe alinga omukulembeze wa Afrika yenna nga bw'omanya abakulembeze ba Afrika. Nti kumpi buli kifo ayagala buli kifo nga bw'osanga nti ekyo olina obuyinza okukironderamu omuntu. Gye bali abantu ab'ekika ekyo. Najja oli ayinza kankozesa ekyokulabirako nga university. Bw'ojja mu university waliwo ebifo nga byo byetaagisa process mpanvu. Oshegira nga okulonderamu omuntu si kyakugoba bugo byaliwo n'olonda omulala. Wala nga process egenda kubeera mpanvu. Kati ebyo obeera tobinaako nnyo buyinza. Naye waliwo ebifo secretary wo, personal assistant ebyo, driver. Oleeta omulala n'ogamba nze njala driver wange. Personal secretary amanye ebyama byange bingi sobola kubeera na muntu nga simwesiga. Kati ebyo bwe biti ebyo. Kati kiraga buvunaanyizibwa bw'amaanyi omuntu okujja n'osanga ababaddewo. Ono nti yakiwulira kumugisha muntu oyo bwe yali mu magye. Kuba nti magye baali bakimanyiira nti kasita balondamu komando omulala. Ebifo ebisinga nga abalala abadde Director of Logistics, abadde akulira abadde akulira personnel, ng'otandika okusibako enguguuzo. Bwe yajja n'abagamba ngenda kukola n'ababaddewo. Teyajja na ttiimu ye. Obajjukira movie gye bayita War Machine. Omulaba nti Jeno abeera ne bakajjajjatayo batambula nabo akulya IT, wabeerawo amwalira obulira students awo muvuga abo bwe batyawo ababeera bakajjajjatabo ng'otambula nabo. Mugisha muntu yajja n'akola nabo. Kati ne ba president ba America Obama yakola ne Dr. bali bamita Robert Gates gwe yasangawo ku mulembe gwa Bush yalinga minister waabwe w'ebyokwerinda nanaga gwe yakola naye. Oshegira gamba kinenge gye kiraga nti size mu ntalo. You know bo bango obadde bokola bulungi lwaki tusigala ngokola ki lwaki tusigala ngoweereza. Ka Trump ebifo ebisinga yabikyusa kati n'oyo omusajja w'oyo Director of General Services musajja we nerabidde erinnya lye. Kakati basajja be yabagambye yabawandikira n'awandikira n'abakozi ba government nti tebakolagana. Tebageza okukolagana n'abaagala okwefuula nti nno be bagenda okujja mbuyinza. Yabawandikira ekiwandiiko. Kiwandikira nga president. Nga president. Akyalina obuyinza era America etunudde. Ono gwengambye gwe mbadde nsomako abadde akola analysis. Agambye nto ekya Trump omanyi era agambye nti ebanna ensi eno yeewuunyiza. Kati Trump bw'ayogerako oba waliwo n'abavaayo ne bagamba Senator gundi ayozayozeza Biden olw'okuba Senator wa Republican Party. Mitt Romney. Bw'ayozayoza Biden kikole ki? Eggulire. So ngedda tekyakolanga ki? Kyakolanga ggulire. Ggulire kubanga kya bulijjo. Ne kati si kya bulijjo omuntu wa Trump okuyozayoza Biden. Nti kyabadde mawulire nti ne China eyozayozezza. So nga lulicha ebyo byali automatic. Kuba lwaki kikola amawulire nti bweyozayoza olekkiriza nti ono ye president ki ajja. Ate kitegeeza ki ku nkolagana n'ono akyaliwo ennaku nga 7 kubanga oli Biden alayira nga January 2. Wakati wa leo ne January 2 Trump akyalina obuyinza muzima buli kimu akyasobola okukikola. Kati mu kugaana okukolagana ne gavumenti ejja ebyokwerinda byabwe n'ebintu ebimu abiteeka mu ntata. Kubanga Biden bayinaawo agamba yandibadde afuna zi briefing eweebwa president. Jukira no buli president ku nsi kuno gwolaba omanyi tugenda twegomba ebyo ebifo naye basobola okikuwa n'obagamba mukwate ekifo kyammwe nze sikyetaaga. Kubanga ebyo ebifo buli lunaku okera ku briefing. President teyeebaka nga tasisinkanye kati nga wano president teyeebaka nga tasisinkanye oba nga tayogedde na IGP ku simu. Mwe mtu alange ebyokusaaga alina okumanya police immediate. Ne bamubuulira buli essasi gye lyavuze mu Uganda era lwaki lyavuze.
Erabo yabeera ne bambega bajjo mugamba nti mumengo wano wawulikisewo ekintu ekiringa essasi kati nalinda IGP erabo otakimubuulya obeera weebase ku mulimu mpulira oshegeera kati ezo briefing zibawo buli kantu akabeera kabaddewo kitegeeza owa poliisi alipotinga buli kanaku yes. Owa prison alipotinga buli kanaku n'owa amagye alipotinga buli kanaku era n'amubuuza olina abasibe bameka ab'ekika bwekiti bameka naye ab'ebyobufuzi bameka gundi asuubirwa ddi okuteebwa ebyo abeera alina obitegeera kitegeera balina okubuulira bulabe ekyobuyinza okubeera nga obolekedde abayekera ba ADF bali wala basembedde kyawo yasembye omuyekera atuli okumpi atuli banga kyokuva ne boda kubanga byebakiramu bakuwamba totegedde tegeera kati nabo Abamerika nga bamanyi abandi agadde okuba kubazi bomu bangi aba Iran gye bali mu Afghanistan abatalibani gye bali kati ezo na briefing Biden yandibadde azifuna kubanga ye president aki addako okera obukezi n'oyingira office nga baayite babikubuulira okwebakamu eddakiika emu bweti omulaba asobola okutuusa era kino kiva mu kubeera nti era abatonyizi bagamba nti n'okutomeza kw'ennyonyi zi Twin Tower mu 2022 partly kyava mu kulwawo enkyusa y'obuyinza mu mwaka gwa 2000 kuba bwe twali twogera olina kubuulira nti mu 2000 Goa ba Clinton be bali mbuyinza Vice President we Al Gore ze bamusimbyewo Goa bamukubya akalulu balemeddeko Florida koti zisala nti Goa yawangula naye Amerika yatwala ekiseera kinene nga temanya ani mukulembeze makati awo kati kyandibanga awo waliwo lakizite kubanga musolo okubeera nti Peter oyinza okwebaka essaawa emu omuntu jjo n'atakuba koolo naye essaawa emu eyo woozibiriza booti nga kyekiseera etteeka eryandibadde lisobozesa okubeera nti oba musolo okulagira emmeeri eyazibwe nga kuliko ebintu ebikyamu ebiyinza obbakuba nga koola emmeeri lwe yayitawo kale abatonyizi bagamba nti Trump kyakola kya bulabe nnyo eri eggwanga lya Amerika okuddaawo nayagala okukola kifiiriza kuba yalinga agamba nti nsobola okukola kifiiriza bagamba bali ba Bush abo nti bayingira White House oba omuvuka yakola ki nga amapeesa ga W gonna ku zi kompyuta zonna nga tegakola aga W kati jukira Bush ye George H.W. Bush kati oli agenda nga bamala ekiseera nga tebasobola kuwandiika linnya lye mu bujjuvu kugamba oli akikola nga akikozeseza fujjo nga bw'olinnye ga teriyingiramu oshegeera kati ebintu ntwe gwebitwala ng'ebyokuzannya naye Peter yabadde akuba ekiwandiika kiweereza visi awo asayininge bw'agenda nga erinnya lya visi liganya okuyingiramu nti oba profesa Kenga yagijjeeko nga tosobola kuwandika akakemba ate olyoke weetoolole osooka okkirira erimu osooka ogende mu laabu y'abayizi ate oteeke ku flash ate ogenda onoonye wali printer nga wabadde olina kikolerawo aka akaseera visi ayinza n'okuva mu ofiisi enalinnya muluka n'agenda nekitegeeza nti ekintu takitaddeko mukono sente tezisobola kufuluma ebintu bigenda kutambula kati Abamerika bagamba nti ekyo Trump kyakola ekyokuzanya kifiiriza n'agamba nti nze sigenda kuwagira because nakugamba juzi luli nti kya buntu bukulu okuyozaayoza munno n'omwagaliza n'okumwagaliza ku mutima ne bw'obeera ng'owulira kirala era oyogera bulungi n'omulaga omutima ogwa Sseruganda kwa omukulembeze kyakola kati Trump kimukoze eki kimuzannya ekirala ekifaananyi kyabwe mu nsi ekifaananyi kye badde balina era bangi bagamba nti Trump ava ebintu by'okuzannya eyo basic tenet yaffe ya democracy omuntu okubeera nti okkiriza nti owanguddwa era balina emisango mingi egimu bagiganye kati ng'emisango ebiri bagigubye Michigan badde baagala kuyimiriza simanya bali baagala bulwakenda buveeko nejjukira nti nno Michigan kumpi bamukuba n'obululu emitwalo nga 14 naye osanga looyo alwana mb'obululu emitwalo 9 obululu 9 busooke bukole ki
gangalinga abazanti osanga tunagenda tukendeza ki bwe tutyo kati ekirala bafulumya listi jukira ntino Trump ayogera nnyo kye bayita fake news naye ate yakyasinga mu kudiringa bintu ebiri fake kyova no Twitter gundi zennyingi zitweet eziteekako disclaimer nti ono kyayogera tewaliwo ekikakasibwa nti kituufu kati Trump bafulumya listi y'abantu nga mutwalo ne bagamba nti gana amanya gaalonda naye nga baafa mpulira kakati era actually njagala nnyo abayizi baffe tubatwale mu investigative ekika ekyo kuba eno wiiki mbadde mu research wa investigative journalism kati bannamawulire beeri ekintu kye baasooka okuyiga investigative journalism banoonyereza balinga bambega ba poliisi bakakensa kakati bogwe kasito oyogera ekintu tebakireka mu bbanga nga balumba kituufu kati nga batandika okukola search amanya gano ddala wali abaalonda nga bafu kati bagenda okizuula batandika okukuba amasimu banoonya osobola okusanga bakanakulya Peter mu ggwanga nga balimu ngaaba bataano okitegera kakati bwe babeerawo abataano wayinza okubayo kanakulya Peter yavambula mu bwensi eno naye nga waliyo nekanakulya Peter yakoze eki eyasigaddewo okitegera kakati oyinza n'okusanga bava mu ssaza liki lyerimu kakati oli asobola okugenda ye ng'akimanyi yabeera amanyi amazima naye ng'amanyi kyavuga ng'agenda ng'aleeta evidence ng'akimanyi ng'agamba nti Peter waffe teyavambula mu bwensi eno nti Peter yavambula mu bwensi eno tikankulage wano okimanyi no Peter yalonze eno ga kitegera kati bw'otatwala investigative nti naye kanaakulya Peter aliyo omu yekka kati bannamawulire bano bagenza okugira ng'oli abagamba nti era nange neewuunya okuwulira nga banjogerako mu ggwanga mbu nafa naye gye ndi era nalonda gundi kitegera gwanagamba nti bo balina exit vote omuntu teyeekweka olonzaani nti gundi kitegera kagamba neewuunya okuwulira nga amawulire ganjogerako nti nafa kyokanga gyendi ndi mulamu nti waliwo yalondera mu linnya lyange nga nafa naye nga gyendi ndi mulamu yenza ayogera naawe kati bagenza okunoonyereza ngaezo cases gye ziri wadde wandibanga waliyo abayinza okubanga ddala baafa erinnya lye nerirabika nga lirondeddwamu netaliyo omu yekka kati balinga kye bakulaga nti tabeera omu yekka naye bano abaaleeta ekyabwe bo bakulaga nti gundi buli omu akimanyi yafa ne mu system yakola ki nga tumaliza ensonga eno eya Trump njagala tuwunzike ensonga eno olabira ddala nga Trump obuyinza anaabuwaayo oba agenda kubanga nakyemalira talina ngeri gyayinza Gaana kuwaayo obuyinza Amerika kye nkugambye Trump singa obadde ogoberera okuva lwe baamukuba akalulu yawola omanyi Peter ne bw'otambula obutambuzi nga toyogedde omuntu asobola okukimanya nti Peter musanyufu entambula yokka face yokka abakulaba oludde nabo nga gundi wabeera bwati abamusanyufu musanyufu otegeera kakati era basobola okutegeera nti Peter nga munyiikaavu ng'omulaba face ng'omulaba tali kati ne Trump bw'oba obadde omumanyi si ye Trump wa bulijjo yawola naye akimanyi ku mutima nti obuyinza bwamukoze eki bwamuvudde mu ngalo akimanyi omulabi waffe tukwebaziza nnyo okubanga okyali naffe katuwumulemu katono tugenda kubamu n'ensonga endala nnyingi nnyo tukomawo